Yes, for additive you jimbandiriza kadi kano mwasibye mutya muri mutyangera kusaba subscribing atonyegene kadi bagita for additive jimbatumide kabali Saudi Arabia abasinze Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman mbagamba nti muri bamanyo kuba jimpereka like ato subscribing onyegene kadi bani updates ziba trending okwetole ggwanga Uganda batumide kabali kata mu kibuga bakita Doha abali Saudi Arabia mu kibuga bakita Riyadh abali Bahrain ko sambwe abasinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bakabinyo SB4 media munenge yamazina akola ki yamazina azala abalongo ne antira yange saws de kiri ku social media kyokacho kaje trending akadde kano kuvanda kulwa kujukira antira yazadde wakati wesaza badenga habiri ezekiro uyazalidde abalongo okuvona ko regulo mpaka nakati ngema uli agatambatambula ku social media antira yazadde unako lwaggulo sirero yazadde unako lwaggulo ekiro zabadde sawa nga 2 eze Congz uyazalidde abalongo. Ranga SB4 media yagenze ku social media platform United County for the first time I have failed to get the exact words to explain my joy. It's been a long journey. Thank you for being the strongest woman in the world and thank you for making me a father. Mubulumi bwo mze mwenfunye ekitibwa kati ndi Salongo nga yibaza omukyala we Antira okubanga yazadde abalongo. Jukira abana babiri bali bagenda koko musikani ndoza ne bagamba nti baina anti Antira ina balongo era amafina ko yasinza n'agamba nti Antira bw'atazala balongo tajja kola ki tajja kudda mu busawo ebise bisinga sikani zimanyi okulimba Kwangu already badi bakyogera kudda mama fina ne SB4 era nga mama fina asubiza nagamba SB4 ajja kuzaala abalongo sikani eyinza okuba teriyimba kubanga asikani ezo ebise bisinga zimanyi okulaga ekintu oluusi nga ate si kyekyo ate oluusi neziraga kirala ate niwavaayo kirala ebise ebisinga kisoboka sikani ezo nazo zimanyi okukola ki zimanyi okukola ensobi zimanyi okukola ensobi naye oluusi ate zimanyi okulaga ekituufu nga teziriyimba kwegamba ziba zakwegendereza nnyo naye nga yazadde abalongo Antira era nga essaawa zino ssanyu jjereere kwegamba SB4 naye ebigambo byamubuze musajja wattu byamubuze bagita for additive yuji subscribe atonyegene kale jimpereka like comment section weri abakawontera mu comment section atosagalenga on following mbebaza era mbagamba nti muri bamanyo kubanga mugi following mbagamba nti muri batabujukira enaku zino Antira balita kyakola na ku TV nga asiba waka restaurant olubuto lubadde lukulu era nonako lweggulu yadusibwa mangu mu ddwaliro gyakoze ekijazalidde essaawa zabadde 2 ezekiro era nonako lweggulu tyakoze ku TV restaurant olubuto lubadde lukulu abadde amaze ebbanga nga takyakola ku TV restaurant olubuto lubadde lukulu nenga mwebali kusaba yazadde bulungi era n'abaana bali bulungi abaana bali kirya kwegamba kyatukidde SB4 media kyadde akola ki kyabadde ayagala ne mama fina jukira bali bakyogera kodda ndoza sikani nga yalaga nti alina balongo ebise ebisinga esokolaga ekintu oluusi nga kituufu oluusi n'okolaga ekintu nga si kituufu sikani enkola yazo esokolaga omuntu ndi alina mwana muwala mu lubuto naye ate kumpa ngulusi alina mulenzi zimanyi okukola ki zimanyi okukyankalana mukko nga omanyi nawe ebintu bwe biti era kisobola okukyankalana mukko naye nga oluusi zimanyi okwogera ebintu oluusi nga bituufu naye ate tulina kuzeesigamako 100%. Tulina kuzeesigamako 100% oba olina okuzeesiga ng'olekayoko oba olina okulekayoko ka percentage akatonotono tona zikirizaamu zeemaliramu naye nga ebisa ebisinga oluusi ziba ntuufu naye ate oluusi teziba ntuufu naye ku mundi guno zaabadde ntuufu kubanga yazadde balongo ate mafina udi baali bakyogerako dda mafina kwe yasinzira okugamba nti nno waatazaala balongo ajja kukola ki ajja kuva mu busawo ekyo lyakimanyi ng'era akyesize 100% lwakubeera naye alikayo ka percentage akatonotono ng'essubi balina nti ajja kuzaala balongo era agenda okwogera ekyo ng'akisubira nti SB4 media
agenda kukola ki agenda kubanga azaala abalongo. Mbebaza mbagamba ati muli bakabi nnyo kubanga mu followinga mwena abasubscribinga kyamanyi kye mwakola ng'atanaba kubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribinga onyigene kale ne bagitafa ADTV ugi mba ne updates eziba zitambulatambula okwetooloola eggwanga Uganda.